Yes, yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku Prejan Media TV kugamba bugambi kyokola okola ky'amaanyi era ne nkwebaza ne nkugamba nti subscribinga, olikinge, okomentinge, onyige n'akadde osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, nabaddeko story y'olunaku olw'eggulo nti airport zigenda kuba ziggulwawo next month okutandika nga 1 August. Abantu abali Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Jordan, yona gye muli mugenda kubanga mukomawo era story yonna gibawadde oba tewagirabye osobola oyitayoko naawe n'osobola okubanga ofuna information erimu eyo story. Naye olunaku olw'eggulo waliwo ekintu ekyanneewuunyisizza. Ekintu kino nga omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga ayina ensonga gye yabadde ayanjula eri abaana ba nkuba kyeyo. Ensonga eno yabadde nkulu nnyo naye nga sinagigamba waliwo ekintu ky'olina otegeera nti weeks 2 emabega gavumenti yavaayo negamba nti abaana abali ebweru bonna buli akomawo agenda kubanga agenda mu quarantine, ate ogenda mu quarantine eyo for 14 days ze weeks 2 ogenda kuba okola ki? Ogenda kuba ogyesasulira nga buli kimu ebigikwatako facilitation byonna gwabyekolera nga teri n'omu akuyambako mu mbeera y'okuba nti oba gavumenti oba ki, naye byonna ogenda kubanga obyekolera. So ekintu kino kyawaliriza abaana ab'enjawulo oba abantu ab'enjawulo bankuba kyeyo okusobola okubanga basettinga akasente ako ne bakateeka ebbali aka weeks 2 okusobola ba facilitatinga kuba munnanga abasinga baali bakooye okubeera ebweru ne bagamba at least tugende mu nsi yaffe ezo sente tezijja tulema teekayo okumala weeks 2 zennaku 14. Naye amazima amatuufu okuva yonna gy'oli oyinza okulaba nti ate kyandivaamu obuzibu olw'ensonga nti abakulu mu gavumenti simanyi oba bakijjeewa naye bavuddeyo ne bagamba nti bano abantu okuwabulamuko oba okunnyonnyolamuko bano abantu bonna we batuuka ku kisaawe ky'entebe bonna baabakebera nga ku bonna tekuli alina coronavirus. Osegeera nga ku bonna teri ali infected, bonna bali negative naye still ne babateeka mu quarantine which is okay ng'amateeka we gakola ki we gagamba. Naye ate abantu bano babaddeyo okumala weeks 2 zennaku 14 period yabwe eweddeko naye amazima matuufu gavumenti yo nga yo eganye okubata. Oba kisegeera gavumenti eganye okubata etaddewo embeera nti ebongeddemuko ennaku endala nga bakyali mu quarantine. Jjukira nti bantu bonna baba baspendinga ssente gavumenti terina gwekwatirako. Omukyala Kadaga yavuddeyo nga yeemulugunya ku nsonga eyo nagamba nti nfunye complaint okuva eri abaana bankuba kyeyo nga bagamba weeks zaabwe zonna zaggwako ebbanga lyabadde mu quarantine sente zaabwe zibaweddeko naye ate baganye okubata babongedde ennaku endala nti bagira babeera mu quarantine. So Kadaga n'agamba nti abantu abo sente zonna zibaweddeko teri alina yadde 10 okusobola okwefacilitatingira mu quarantine eyo gye baagala obbongeramu. Abantu abasinga ekyabakomyawo beera na famire zaabwe tebannatuuka eri famire zaabwe ate waliwo embeera y'obbongezaayo ennaku. Ensonga teri agyogera bonna bagyebalamye. Omukyala ono n'asalawo n'avaayo n'akwestioninga ministry ey'ebyobulamu n'abagamba kakodyo ki ke muliko okusobola okuba nti abantu bano mubaleetedde obbongeramu ennaku mu mbeera ya quarantine ate nga mukimanyi kummwe teri abadde abafacilitatinga weeks zino 2 bonna abadde bakwesa ku ssente zaabwe. Abantu bano bakozesa ssente zaabwe okusobola okuba nga beebeezaawo. Abantu bano baasalawo ne bagoberera ebiragiro byammwe byonna bye mwateekawo nti balina okubeera mu mbeera ya quarantine okumala ennaku 14. Ekintu abantu bano kye baakola kati mmwe muva ku ki okusobola okwongezaayo zino ennaku? Media TV gwali e Dubai, gwali e Qatar, gwali mu Oman, gwali e Jordan, osobola tuwa endowooza ku nsonga eno kubanga essaawa yonna abaana abasinga abali mu Bawarabu Bakadama abasinga next week mugenda kubanga mukomawo. Tunnyonnyole gwe ensonga eno ogiraba otya? Oli wiringa okusasula bino ebintu byonna? Commentinga, likinga, subscribinga.